Ssewanyana. Leero kaadi yange eriwa. Ogenda? Bampise. Ngani? Muri wemmere walaba ka video. Naku zino kaadi zenina buli alaba ka video kangamba no yayitika. Teyekwata kwata. Teyekwata kwata baba yitanya ku mikono ne mutalya. Muti obutwa. Gwa gano butuliro wasobona. Sina makukala ampa obutwa bampa bwaki. Okulesa obwana bu. Nedda bampa bwaki amanyi kichengatta ku ggwanga lino. Kakati buli mukolo kaadi zenina mutuka zijjudde kati ngenda wano Ssewanyana onako olwaleero tugenda mu mmere. Twaliko mu Okwanjula mwakulaba ne tuyikola Okwanjula meetings ku front page awo. So mwebala babako kubanga mu supportinze mbaka munnamu kati onako olwaleero alumba. Gwe mukolo Ssemakolo. Alumba. Okay, bamwe mwana munne. Alumna mwana munne. Ate amunanya akyali mwana. Pano omuko kanyanya mwamulabyeko. Naye mukolo gwa kanyanya ntisaakola wagulaga. Lwaki temwaleeta mukolo gwa musajja? Abaana baganya okweditinga deka bakyagolina kumala okuyita mu mbaga. Gumala okuyita ku TV. Ani olw'ekyo olagiramu ekintu. Nikibanga bakimaze okkira. Okay, also makes sense. Gumala oyita ku wakati ekiyita wano kyonna kiba kiyise. Kanyanya talinayo okukyala tusooke tulaga okukyala. Akyala ki? Bamumanyi badde bamumanyi. Watu omukazi baze naye emyaka 5. Omugaso gw'okukyala okumanyi. Muko weewaye mu kumanya muko. Era ne senga teyakaluubirizibwa. Dalili giro laga omukolo tulaga omukolo. Twagala kulaba. Senga teyakaluubirizibwa. Bino eby'okujjono yasonga busonzi yooyo w'envi. Muzeeyi. Muzeeyi n'ava. Jawa kulaga. Era nawe bagamba amma yoyo. Yoyo buli omu wakamu omanyi n'abazzukulu bonna. Buli omu yali amumanyi. Just kutongoza mbutongoza. Naye bakaba ngaba mukyala ali very happy. That was so beautiful. Naye wakamanyi yo yabuuza bannange. Kino nga tekiriiwo. Toyi yeetwala. Buli kimu omukama. Oba kumuko weta mama bulijjo toyi yawali yajjula. Segeze wakabanyiwo. Naye wakati ye onalebo bagenze tubayozaayoza. Olunaku lwaleero okusinziira ku kaadi gyenna ya ssaawa 4. Naye kakati awo olaba. N'abasajja lwaki mulinda n'etsoka nitubabeererawo nnyo? Bannange ennaku zino abakazi bayaaye. Kubanku buli ono omukyala kati ndabira ddala honalebo yagamba omukyala wange abadde wambeereddewo okuva mu kkomera. Kati omukazi ajja n'ayinga mu banagamba nenjagala buli omu yeebake naawe n'ogenda mu kisenge. Ngaasinyiza omukazi. Buli lunaku omukyala yajjanga ku kkomera kyekirala kyenjagala. Naye kyamazima tukoze nnyo emikolo omukazi n'ajja n'abeerako ewaka emyezi 2 n'atambula n'agenda ng'amuteekamu mu kadde 5. Waliwo kali akagole akaccepuko ke yatwala. N'ovaayo n'oweemulugunyako ne bakuyita obukopi. Byonna bikola. Abakeera emikolo mu gikeere. Naye n'abaluddeko bakole ki? Balina ensonga zaabwe. Ennaku zino abaana baagala bavuganya ne baganda baabwe. Kito kyange kyagala kwanjula nze nno ssookawo. Omwana najja n'akwagala nnyo. Waliwo omuwala ajja mu bulamu bwo n'akwagala nnyo n'ogamba naye alina kyayagala. Oba tayagala kunzibako nsigo alina kyayagala okuneggyako. So nga tonakimpa gavumenti yagabye obupiira. Obutimba ebugaba bonna bulekusa amadde nga bugana ne kondomu nga tugenda mu nnaku enkulu. Soko eteekyo ekifaananyi tulabe twongereza. Thank you so much. Gavumenti mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebale. Omuntu azingako kaliya.